po jako akawuwo yasobodde okusimatuka nadduka emisinde naye ng'emmoroka tugikuumiddaawo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nga bafunye amawulire agatali malungi nga bwe waliwo basajja baabwe abakolera ku nsalo ya Uganda ne Kenya ey'e Malaba bwe bakwatiddwa ku katambi nga balagajjalira omulimu gwabwe ne baleka abagoba b'ebimotoka ebitambuza ebyamaguzi okuyitawo nga tebakebereddwa ekintu ekiyinza okussa obulamu bwa bannayuganda mu katyabaga singa bano babeera nga balwadde ng'abalala bazze bakeberebwa ne basangibwa n'ekirwadde kino. Twayisiddwa bubi nnyo olw'abasirikale baffe ku border point e Malaba okuba nti bayolesezza empisa ensiiwuufu baweebwa omulimu ogw'okukebera emmotoka zino eziyingira mu booda okuva e Malaba nti URA ewe bamaze okuba sikaani bo baddamu ne bakebera mu kabine muno oba mulimu abantu ababakukusibwa mu ggwanga lyaffe n'ebintu ebirala ebyamaguzi baba bakwese. Naye twagenza okulaba nga abasirikale baffe bwe bavaayo ne bakwata ku luggi ne banyumya ne bataba driver ne beeyongerayo. Enanga agamba nti bano bakwatiddwa era nga bagenda kusooka kubakebera ekirwadde kya COVID-19 n'oluvannyuma bagasimbagane n'omulamuzi. Bano ababiri omuli police constable Muwaya Fred ne munne police constable Masereka Stephen twabakuumidde mu kifo kya karantine ekisangibwa e Mukujju ennaku lwaleero abasawo abakugu babaggyeko samples ezo bakeberebwe kubanga kirabika enkola eno badde bagikola nnyo nga mulimu badriver bangi abasobola okubayitako twagala tubakebere ate tulabe embeera gye balimu. Omusango guno bwe gunaaba gubasse mu vvi tugenda kubatwala mu kkooti oba si kyekyo okubavunaana mu kkooti zaffe ez'omunda. Wabula n'ategeezezza nga bannayuganda batandise okugondera ebiragiro ebyateekebwawo olw'ensonga nti obuzzi bw'emisango bukenderedde ddala okuva ku misango 43 mu sabbiiti eyayita okutuuka ku misango 24 sabbiiti eno eyakaggwa. Wiiki eyasooka zaali cases 43 zakendeddemu twafunye 24 mu wiiki eno. Kiba kitegeeza nti abantu gye tukoma okuvaayo n'okubabuulirira kigenze kibayamba ne bannamawulire okweyongeza okusoosowaza ensonga zino kiviiriddeko abantu okgenda nga bategeera obulabe obuli mu kirwadde kino. Abantu 388 bakwatibwa olw'okujeemera ebiragiro by'omukulembeze ne minisitule y'ebyobulamu mu wiiki eyo. Ng'abantu bakyasala entotto ez'okutambula okuva mu bitundu ebimu okudda mu birala. Waliwo omugoba wa ambulensi z'abafu eyakwatiddwa mu bitundu by'e Kasangati oluvannyuma lw'okumusanga yeefudde avuga abafiirwa nga balina n'essanduuko y'omufu kyokka nga temulimu mulambo. Mu kitundu eky'e Kasangati tulina omuvuzi wa ambulensi zino ezitwala emirambo nga ya Jambo Funeral Services Land Cruiser namba UAX 366 M. Ono driver twajja tumugoberera enkola ye yali yeenyigidde mu kusaabaza abasaabaze nga bw'alimba nti ayina oba omulambo gw'atwala oba abayi okusinziira ku mmotoka ye. Era ku olwo ne tumuyimiriza e Kasangati nga ayina ekkeesi ey'abafu nga temuli mufu, keesi yali njereere naye ng'ayina abasaabaze baatwala nti bafiirwa. Shafiru Mwesigye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Agenda akuba akadde wiiwii nga bwakola ki abantu bamuviire mu kkubo naye nga ali ku mugano gwa kukola ssente.